Mwagala nnyo okulingiza n'okulaba enene abadde alingiza Winnie Nwagi nabwe yakiguddeko teyasigaza maaso fesi n'ebisigaddewo anti bamusambye nnyo kuba nti mulabalaba omwana ateekabirye bantu kugiraba ate nga gwe talinamu ogenda mu maaso n'okuba nti olingiza mbu ogikwatamu ogikuba olugalo simanyi oyiteba oyingiza munda omwana yamusabudde mpaka maziga ddala era nga obaoliawo takyetegera faya byebe eyabadde ayambadde obukunya almost omwana ono yasobodde okuba nti obaoliawo akaabira ddala yesa omwana ono yasobodde okuba nti jasi akabira ddala anti basobodde okuba nti bamusabulira ddala Winnie Nwagi Swanks Avenue yes singa mpola ali under Swanks Avenue amanya ge amatufu bamuyita Winnie Nwagi lwaki yakubye omuvubuka ono era kyekyatuusewo babaddewa Winnie yakola ebintu meka ebifaananiza bwe biti tugenda kuba nti tubikutuusako olunaku lwaleero ngenda kusaba soke kuba nti tutulamu ne bwe tuti ne ba SBM abakolera ebizigo ebyomulembe kugatta kutuusa pafumi ez'ettabo tusobole okuba nti tukomawo. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Abayimbi abayingira Swanks Avenue kyebasooka okuba nti babakola kwe kuba nti babayigiriza kalati era nga tewali muyimbi wa Swanks Avenue mukyala akalati mpola wetwogerera Winnie Nwagi yasobodde okuba nti oba oliawo akikola fan eyabadde yefuula staboni bwe yagenze mu maaso n'okuba nti amudamejinga omutwe yamukubye tunulira fesi y'omusajja okakase nti abantu bakuba oli asabula tamanyi nagolola oli akuba tamanyi bantu balala tukwaniriza ku mukutu gwaffe ya muganzi ogomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanye n'eddoboozi bamutantambi jimso number rich boy ya Max Wood Junior made in Uganda webale kuba nti otambula naffe tujja kusaba osobole okuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribe nga tusobole okuba nti tutambula ffe anti gwe mukutu gw'omuganzi twagamba tujja kuleetera palapase wetwogerera wetwogerera Winnie Nwagi asobodde okuba nti oba oliawo akikola nateera omuvubuka oba fan eyabadde eyayingidde ekibulu kya Nwagi ng'agenda mu maaso n'okuba nti agezaako okuba nti anyumirwa endongo yagenze nga amaaso takyalina anti byamutabuseeko Winnie Nwagi bwe yagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo akuba oluyimba lumanyikiddwa nga fire dancer Nwagi bwe yakubye oluyimba olwo yabadde ayambadde akateteyi akampi oba oliawo nga yenna asigiriza okuba nti akwata nga yenna atunula ng'akyakulya yagenze mu maaso n'okuba nti akunama bulungi nnyo n'atandika okuba nti yeeyitira abasajja okujja okuba nti bakwata we balaba mpola nga Spice Diana bwe yakoze Nwagi yabadde ayambadde akantu kampi nga bw'okalaba ng'omubiri gwonna gugenda mu maaso n'okuba nti gusikiriza eno DJ bw'agenda mu maaso n'okuba nti akuba ebidongo mpola yasobodde okuba nti abendinga akyukemu mpola asobodde okuba nti asanyusa abawagize fan yasoose kuba nti akwata ku bugere mpola bwabufiiri nga Nwagi bw'agenda mu maaso n'okuba nti yeekyanga mpola mu kuba nti agenda mu maaso n'okuba nti yeekyanga fan yasobodde kuba nti akoma kuba nti akwata ku bugere yasobodde okuba nti ayambusa ebigere yogayoga paka mu mbogo ate nga kitebereza okuba nti oba oliawo Winnie Nwagi yabadde mubiri mwerere nga tayambadde mpale ya munda
omwana yasobodde okuba nti amuba olugalo kulufiiringa era nga Winnie Nwagi yasobodde okuba nti atabukira ddala. Wano nno Winnie Nwagi yagambye nti bafanya kamanyiro kasuse mpola mpola eno chosen blood yeka yalina eddembe okuba nti agikuba olugalo n'okuba nti agikwatamu, otherwise mmwe abagenda mu maaso n'okuba nti mumanyira kambalageko mpola mpola. Winnie Nwagi yasobodde okuba nti agalula oluyi n'asooka akuba fan mpola mpola, yasobodde okuba nti agolola oluyi n'akuba fan mpola mpola. Abadde fan akyeyita stubborn, mukyalo ono yasobodde okuba nti ajjayo zikalate nti yasobodde okuba nti ajjayo kati bwetu, yasobodde okuba nti asamba kusambira ddala fan, yasobodde okuba nti amuba teke n'akagato akali sharp mu feesi, yasobodde okuba nti amwongera oluyo olulala n'amuzaako akagato nateera ng'amugamba nti onkwatamu ngaani gwe ankwatako ngaani. Laba akagato kikakoze omusajja omukulu eyagenze mu maaso n'okuba nti alingiza n'okwagala okuba nti azanyira ku bitundu bya Nwagi ebyekyama. Nwagi yabagambye nti ogwo omuzannyo gwe muteeka ku bantu mulina okuba nti mugukomya. Yagenze mu maaso n'okuba nti amusabula, yamukubye n'amusootasoota paka Gayi bwe yakkiriza mpola mpola, era nga Gayi yagenze ewaka ng'eriiso oba oliawo asigaza limu mpola mpola. This is not the first time recent tinajjukira nti nejjinja waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga Hajara Namukwaya, yes Spice Diana naye yagenze mu maaso n'okuba nti areceiving ekintu kye kimufaani. Spice Diana bwe yatuuse ejjinja yagenze mu maaso n'okwefuula stabo n'ayita bafaani okujja okuba nti bamukwatako mpola mpola. Faani yagenze mu maaso n'okuba nti alabisa Spice, yagenze mu maaso n'okuba nti amukuba ekigoyogayoga amukakanyeko ayagala kuba nti amuyingira, era nga Spice ye yayise security amaanyi ga Nwagi galina teyeetaaga security. Yagenze mu maaso n'okuba nti abasabula, yakubye omu ku omu n'abagamba nti mukole nga balala mpola mpola, nze saagala kamanyiro ako ke mulina, onkwata mu mbugo onkwata mu ngaani, ye gwe azikwatamu nazikuwaddeko, nze nazze kweyamalira byange, nazze kuyimba saze kuba nti ntunda nnyama. Era gwe agenda mu maaso n'okuba nti omanyira genda ku street, genda okutakinge, genda okwate kuba street, naye nze togenda mu maaso n'okuba nti omanyira. Yamukubye tekeke etweke otu omwana n'akakasa nti Nwagi yes watabu nnyo, si yasoose, si gwe mulundi ogusoose mpola mpola. Producer tugenda kuba tutambula mpola mpola, si gwe mulundi ogusoose. Waliwo Winnie Nwagi bwe yali ku show eyali London eyasooka, waliwo fan eyagenda mu maaso n'okuba nti atega esimu mpola mpola wansi okusobola okuba nti capturinga moments n'okuba nti buli akwata Winnie Nwagi omuntu wa wansi eyali agenda mu maaso n'okuba nti alingiza anti Winnie Nwagi beyita ba Team Nonika, nti Team Nonika tebambala mpale. Omukyala yagenda mu maaso omuvubuka yagenda mu maaso n'okuba nti atega esimu okugiteekawo mpola mpola okusobola okuba nti yeerabira ku nabunya ya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwagi. Nwagi yatabuka ekikonde ne kisimuluka, era nga Nwagi yasobola okuba nti akwata esimu y'omusajja n'agikuba wansi mpola mpola. Yes, yagenda mu maaso n'okuba nti akwata esimu y'omusajja emanyikiddwa nga iPhone, n'agikwata n'agikuba wansi n'agisootasota n'agirinya ng'amulanga kuba nti oba oli awa misbehavinga mpola mpola. The same thing as South Africa. Winnie Nwagi yakola ekintu kyekimu. Aba South Africa omanyi beefuula nnyo ab'effujjo, bannayuganda bali South Africa eyo bagenda mu maaso n'okwagala okuba nti bazannya obuzannyo bwe bumu. Winnie Nwagi yagenda mu maaso n'okuba nti akola ekintu kyekimu, yagenda mu maaso n'okuba nti asambira ddala, era ng'essimu yagenda mu maaso n'okuba nti azasa mpola mpola. Winnie Nwagi recently Turkey bakola ekintu kyekimu, bannayuganda bakola ekintu kyekimu, era nga Nwagi yagenda mu maaso n'okuba nti atabukira ddala. Yakuba abasajja, yakuba omusajja n'amukuba ensamba gerekata mpola mpola. Bamute bafani e Dubai bakola ekintu kyekimu, era nga Winnie Nwagi yakola ekintu kyekimu, gezaako okuba nti abakuba, wabula kwolwo e Dubai ekintu kyamutabakako okuba nga ab'e Dubai bayagala kuba nti bamugajjambula okuba nti bamuta. Recently yes
si ye yekka mu Swanks Avenue waliwo mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Veronica Luja oba Lubego oba Luja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Vinka recently yali e Sudan yali last year I think mu December yagenda e Sudan okuba nti akuba abasudani omuziki bafani ne bagetinga excited okuba nti amulabeku naye yali ayambadde obuntu obumpi fani n'avaayo n'amukwata mu mbugo oba mu nkode n'agikwatamu bulungi jjukira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Vinka yali yakazaala abaana yagenda mu maaso n'okuba nti amukuba zikalakti mpola mpola Vinka yagenda mu maaso naye n'okuba nti akuba abafaani mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti amusamba yamusottera ddala mpola mpola oyo bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'okuba nti amukwatako n'amukwatira ddala awo yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo asootera ddala omusajja yamusoota bulungi nnyo n'amusota yes yali amaze okuba nti agazi y'amagulu omwana n'ajja n'amuyingira bw'atyo mpolampola nga bw'omulaba yagikwatiramu ddala paka mu ndeeri Vinka n'agamba nti tondabanga tosobola kuba nti ozanyira mu nabunnya yange kankulageko 1 2 3 4 5 6 n'agikuba bombom yoje paka wansi eri omwana n'amusaba tula mpolampola Nwagi yavuddeyo n'abagamba nti bafaani be Uganda mulina akamanyiro mulowooza nti buli muyimbi malaaya era nga mugenda maaso n'okuba nti muti obulamu special abayimbi abakyala olw'okuba twambadde obuntu obumpi naffe twagala kurelaxinga kuba nti muli awo tulaga ku mibiri gyaffe so n'olwekyo ebyo byokugera mu maaso n'okuba nti mutuyisaamu amaaso maalisobodde okuba nti mutuleka mulekerawo okuba nti mutumanyira nze buli anaagenda mu maaso n'okuba nti ankwatamu walaayi ndayira amazima ga Katonda mu ggulu njagenda mu maaso n'okuba nti musabula njagenda mu maaso n'okuba nti mukuba ensambagere era paka bwe munakomya akakamanyiro bwe mwagala kuba nti mukwata buntu bwaffe mugende mu street mufune be mukwata wabula ate ffe tuli bayimbi tetwajja kwetunda nakuba nti buli awo tulaga oba tuzinga bimansulo balekerawo kutukwata mu mbogo ngenda mu maaso n'okuba nti nsomako comments z'abasajja njagalako eza Facebook oba Instagram oba kisoboka kangende mu maaso n'okuba nti nsomako comments z'abantu wano ku Instagram then tuve tugende ku Facebook. Claire Chasi yavudira gamba who has ever seen Rema Namakula slapping on stage a woman of integrity always decent all female musicians should copy her. Yes, ono omuwala abadde ne point Claire Chasi Claire yavudde n'agamba nti ani yali alabyeko Rema Namakula nga slapping oba akuba omuntu yenna ku stage. She's always decent and all female musicians should copy her. Amazima ga Katonda mu ggulu Rema y'omu ku bayimbi obaoliawo abaweebwa ekitiibwa ku stage era nga kizibu nnyo okuvaeyo kumubamira because Rema is always principled ku movements ze n'engeri gy'ayambalamu nti kizibu nnyo okusanga Rema Namakula nga ayambadde ebintu ebisikiriza nga akunamye obaoliawo alaga omubiri gwe. Ekitawanya Winnie Nwagi ekitawanya Vinka oba ekitawanya Spice Dana recently kataba mu rapping ku stage engeri gye beeyisaamu always beeyisa bakaba ku stage nti bambala bubi bambala obugoye obuseducinga abasajja okubakwatako ate ne bamala ne bayita abasajja ne babipikira ne bagamba nti jangu ogikwateko ani alina ennene ansobola biki ebyo so abasajja ate ne bajja okukola abayimbi babwe basabye okukola ate abayimbi ne banyiga ne babakuba so n'olwekyo Claire abadde ne point big up on yourself Claire. I think this is my first time okusoma comment eri bweti mpolampola ngeri positive terina yadde gundi mpolampola nakajigo Viola yavudde n'agamba but let them dress decent nothing they lose. Nakajigo Viola naye avudde n'agamba nti bannange nabo bambaleko obulungi okwambala obulungi tebalina kye bavaako then watyo oba oyambala obubi amazima ga Katonda mu ggulu Trinidad yes yavudde n'agamba gw'olaba abambala obulungi bakola ebyo ebintu ebyekisiru Trini naye Trinidad yavudde n'agamba nti olaba abambala obulungi bava ne bakola ebyo ebyekisiru obaoliawo abagenda maaso n'okuba nti abambala obubi bebagenda maaso n'okuba nti barecevinga ekintu oba ekityo mpolampola nti oyambala bubi ate oyagala kubeera nti otreatingibwa bulungi ekintu ekyo tebikwatagana so n'olwekyo Winnie Nwagi oba nga oyagala abantu batandika okuba nti bakotreatinga bulungi agenda maaso n'okuba
n'okuba nti nawe weeyisa bulungi, genda mu maaso n'okuba nti oyambala bulungi, genda mu maaso n'okuba nti tolaga abantu binyama oba kanyama oba nyama yonna, genda mu maaso n'okuba nti weebika, genda mu maaso n'okuba nti teweekola bintu bya kisirusiru ku stage. Oba oliawo bina agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo onaagenda mu maaso n'okuba nti beewala okukwatibwako nga bwe balina okuba nti bakwatako. Melini yavudde n'agamba oyo Nakanwagi omumanyi. Yes, Melini yavudde n'agamba nti oyo Nakanwagi omumanyi, takuba ne bakuba festa gikulekera akusamba n'akusota nawe n'okakasa. Mabo Imra yavudde n'agamba twalaba dda oyo ye muzinka. Twalaba dda oyo ye muzinka. Twalaba dda oyo. It is the artist to get professional. Niza Baraka yavudde n'agamba nti it is the artist to get professional. Mpola mpola. Rachel navayo n'agamba oyo yabasobola mpola mpola. Monica n'agamba nti maama nze kwegamba. Yes, abantu bavayo bagamba nti bawa ideas ez'enjawulo. Oli avudde n'agamba nti oyo yabasobola, oli avudde n'agamba nti artists should get professional. Yes, so it's up to artists okusalawo okuba nti balundawo kye baagala. Kathy avudde n'agamba that's Winnie Nwagi, the only Golola's sister, you know, she never disappoints. Kathy yavudde n'agamba nti Nwagi waffe gwe tumanyi, muganda wa Golola omuwala yekka gwe tumanyi, era nga ono tasobola kuba nti akudisappointi nga wekituuka mu kalati ne kungufa sabula. Ye muganda wa Golola omulingiza ogikwatako akusabula, naye lwaki muganda wa Golola agenda maaso n'okuba nti ayambala obi? Mugambe muganda wa Golola yeetereze, katusobole okuba nti tukoma wano, tusobole okuba nti tukoma mu pati bamutantambi gimiso. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.